Akasameme 2023 nze Kanoonya Juma atuuse n'oluganda Kasameme Omulangira ow'Ebukerekere. Bassebo ne bannyabo mu mpaka zino gwe wenna ali eyo osobola otudduukirira n'ebirabo kubanga tuyina abantu abavudde masaza ag'enjawulo naye ng'olunaku olwaleero tulina omukyala Nakate Shakira akiikiridde essaza ly'Ekyaddondo. Njagala okukowoola mukyala Nakate Shakira, onywedde bulungi nnyo oba weenywezezza? Nywedde bulungi nnyo. Weewaawo mukyala Nakate Shakira, njagala oyanukule ekibuuzo kino. Njagala ombuulire Omutaka, ekika n'ekyalo okusangibwa Omutaka eyabajjanga Eryato eryatwalanga Kabaka okulambula amatwale ge ag'ebizinga by'omu Busiro, nga kuno kuliko Bussi, Zinga, Kava ennyanja, kituufu nsonga keeyawulako ne Lwamunnyo. Omutaka oyo baamuyitanga Ssebwato. Omutaka baamuyitanga Ssebwato eyabajjanga Eryato eritambuza Kabaka okulambula amatwale ge ag'ebizinga by'e Busiro. Ekyo ne kigaana. Omutaka oyo baamuyitanga Kabajja era obutaka bwe buli bubajja ku kizinga Bussi. N'olw'ensonga eyo z'empaka ate eza Kasameme 2023 gwe wenna anaatuduukirira ku birabo ensimbi enkalu eby'abawanguzi bano abalwanirira oluganda oyita Kasaraba 256 751 47 oba Kasaraba 256 788 461 228. Nsigadde nze Kanoonya Juma Omulangira ow'Ebukerekere.